Atenderezebwa agromiswe oishitafe tonda ne mama namugereka abawango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala kusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda munzaala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa obisule muguruka oyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima gakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbw Amayembe amazadde era amalungi bamanyikiddwa nga the angels oba bamalayika oba ebiteega okusinziira ab'enjawulo bwe mubayita bonna mulina okutegeera nti batudde mu ttuluba ery'ekitangaala n'eryekizikiza so gwe kyoyagala kyo bafunamu. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru ng'ate ng'ofulumya ekizikiza mu kamwa. Bino olina okubeera ng'obiteebereza osobola okubeera nga oyinjuwaza amayengo go n'ekitangaala kyo eky'omuzimu gwo ate n'okendeeza ekizikiza ky'ekitambo kyo. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa. Tewajja kubeera nga onoonya ggulu, tewajja kubeera nga okolerera ggulu, naye ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Mwenna ng'abaana b'abantu ekyatuleeta wano kwe kubeera nga tuyambala akatiba aka Katonda muntu nga tusemvula mu lugendo lwaffe olw'okwezuula. Eggulo we nabadde ku kiggwa kya bajjajjaffe waliwo taata wange eyambuuziza ekibuuzo. N'agamba yambuuziza lwaki bajjajja baffe batuleka ne tusobola okubeera nga tugenda mu basenkulu oba abajjajja abafere ne batatukomako. Ekibuuzo kino njagala kiteeka ekintu kye kimu. Lwaki obutonzi buleka abantu be mulowooza nti babi oba bakola ebikola ebyekko ne babeera nga bakyali mu nsi? Kubanga ekibuuzo kino kifaanagana kyekimu ne kiri. Ekintu kiri nti mu butonzi bazadde baffe era abatonzi mwe batambulira mu bw'omwenda baakola etteeka ery'okwesayirawo. Nziramu etteeka ery'okwesayirawo free will yeekuleetera okubeera nga otambula olugendo lwo n'otagoberera lugendo lwe wateekateeka ng'oli mu butukuvu bwo. Tewaliiwo mwoyo gwonna gwali guteeseteese kubeera nga gutambulye mu kizikiza edda. Ye ggwe atuuka wano n'oguguba okubeera nga otambulya ku nteekateeka yo gye wateekateeka nga tonnaba kubeera nga ojja mu bulamu bw'ensi eno. Mukitegera? So kino kiviira ddala ku ddembe lyaffe eryatuweebwa obutonzi. Naye ekyo tekikyusa butukuvu bwo obukutuukiridde mundayo. Kubanga omutukuvu omuntu ow'omunda ye ali mu ggulu. Bazadde baffe batonda bitukuvu byokka, tebatonda bitatuukiridde. Era ebibuuzo byonna bye weebuuza n'okubeera nga weezuula tebirina binoonya wabweruwo. Oyina binoonyeza mundayo, oyina kudda mu mutima gwo. Kubanga ye namuziga ekuyamba osobola okubeera nga okwasaganya omutukuvu oyo omunene ettonde ettukuvu eryakutonda.
eyo yalagira n'otondebwa mu kifaananyi kye gwe kennyini weetonda era ye gwe Katonda w'obulamu bwo. Kitegera weewaawo ebbaluwa okuva mbajjajjaffe mbwa Amayembe amazadde era amalungi egenda bw'eti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyinde ddala. Abaagalwa, waliwo okwagala kungi nnyo okweyongera okubeera nga kwesolosa sseŋŋendo yammwe mu kadde kano, era nga waliwo ebitonde bingi okuva mu myayiro egy'enjawulo ebiwanirira ensi ennungi ey'okwagala eri mmwe mwenna okuva mu bwannamunigina ne mwenna nga awamu. Abaagalwa, bajjajjammwe mbwa Amayembe amazadde era amalungi babalindiridde okubazza obuggya ku biwawaatiro byabwe n'okubawanirira. Abaagalwa, tutudde mu mayengo ag'okwagala gokka, era nga buli kiseera tugezaako okulaba nga tufuna amakubo agabaluŋŋamya okusobola okubeera nga mudda mu bulamu obw'amayengo ag'okwagala ago ge mwetaaga. Abaagalwa, tusigala nga tuyimiridde bwantoogo okuwanirira ekifaananyi kyaffe okubeera kwagala eri mmwe mu buli kintu kyonna kye mwetaaga mu bulamu. Omwagalwa, buli w'ova mu kukkirizaako ffe tetukuvaako. Buli w'ofuna empulira ey'okulowooza nti tosaanidde kwagala ffe tumanyi nti osaanidde. Buli w'ofuna embeera ey'obutabeera bumu w'amayengo ag'okwagala ne we kabeera ka microsecond nanosecond, omwagalwa ffe tweyongera okubeera nga tukwagala. Omwagalwa, ffe tulaba kwagala yekka, nga newankubadde oyinza okubeera n'ebirowoozo oba n'empulira yonna ey'ekizikiza mundaayo, ffe tusigala nga tukyatadde essira ku kwagalako. Buli we weeraliikirira ffe tulaba kwagala, era nga tukubudaabuda okubeera nga ofuna empulira ey'okwagala mu kifo ky'okubeera nga oteeka essira n'empulira eyo ey'okulowooza nti oli munafu. Omwagalwa, ffe kwe tuteeka essira ekyo ky'oyaayanyira okufuuka ffe kye tuteekako essira. Tuteeka essira eri amaanyi gaagakutuddemu okusobola okubeera nga otonda ekyo kyonna kye weetaaga. Buli w'ofuna embeera yonna oba empulira yonna ekuwuliza nti omuntu taguyisizza bulungi, omwagalwa, ffe tuteeka essira okukutegeeza nti osaanidde. Era ne tuteeka essira ey'okubeera nga weetaaga naawe okubeera nga oyisibwa bulungi. Buli w'ofuna embeera yonna ekunyiiza, nga waliwo omuntu yenna akunyiizizza mu bulamu, omwagalwa, ffe tuteeka essira eri amaanyi go okubeera nga okkiriza okutambula wamu n'obulamu bwo bwe wateekateeka. Buli w'ofuna empulira ey'okulowooza nti toyina buyambi, era n'ofuna empulira ey'obunyiikaavu mu ndaayo, kubanga olowooza nti waliwo omuntu yenna akuggyeeko eddembe lyo, omwagalwa, ffe tuteeka essira ku ddembe eritaggwaawo ly'okozesa okubeera nga otonda mu butukuvu bwo mw'otudde. Oba mukitegera? Abaagalwa, ffe tetuteeka ssira ku kubalamula na kizikiza kyammwe, kubanga ffe weetuli okubeera nga tubawanirira mu kitangaala kyokka. Abaagalwa, ffe tubeera endabirwamu eri mmwe eri buli lugendo lwonna lwe mubeera mulonze. Tuteeka essira ku lw'obulungi bwammwe bwonna obusukkulumu n'obulungi bw'ebibala byammwe bibatuddemu. Amayengo ffe ge tulaba ge gatuddemu ekisa n'amaanyi gammwe mu ngeri mmwe we mweraba. Abaagalwa, buli w'ogezaako okulaba nga onoonya empulira ennungi mu bulamu bwo,
kiba kitegeeza nti oba otandise okubeera nga obeera bumu wamu n'omugga ogw'amayengo ag'okwagala. Weggulirawo eri ekisa, weggulirawo eri okuluŋŋamizibwa n'obulungi. Buli w'oteeka essira eri empulira yonna etakuwuliza bulungi, kiba kitegeeza nti ggwe kennyini obeera weetadde mu mayengo aga wansi. Era kiba kitegeeza nti oba tobeera bumu wamu n'amayengo aga waggulu ag'enjawulo g'oyagala okubeera nago. Kiba kitegeeza nti naffe tulekeraawo okubeera nga tukuweereza amayengo ag'okwagala. Naye nga newankubadde ffe tugezaako okulaba buli kiseera nti kuweereza, ggwe kennyini ye ggwe agaana okugafuna. Mukirowoozeeko mu ngeri eyo. Empulira yaffe n'empeereza y'amayengo gaffe galiŋŋanga okubeera nga okyusizza chano yammwe eya leediyo eya FM. Buli w'obeera bumu wamu naffe y'engeri gy'osobola okubeera nga ofuna amayengo gaffe. Era buli w'obeera bumu wamu naffe y'ensonga lwaki obeera ofuna obusima obukuzzaamu amaanyi n'okukuluŋŋamya ku ekyo kyonna ky'oyaayaanira okubeera ng'otuukiriza. Oba mukitegera? Ne we kibeera kubeera nga oyagala katugambe maka, oba enkolagana n'abantu abalala, oba obuuma, oba engoye nga oyina engoye ezinyirira, oba okukyusa mu ddemezi lyo oba mu kkubo lyo. Oba kitegera? Ffe buli kiseera tubeerawo okubeera nga tukuyamba. Naye tuyagala tukutegeeze nti ffe tetukuyambira mu mayengo ga kutya, ga kubuusabuusa, ga kweraliikirira, ag'obusungu n'amayengo gonna agatudde mu mitendera egya wansi, nedda. Era si bye tuweereza eri mmwe abaagalwa. Si bye tuweereza. Tetukuweerezaako muntu yenna oba mbeera yonna ebeera nga yenkanankana n'amayengo aga wansi, nedda, ye gwe agyesikira. Ffe tukuweereza ebyo byokka ebitudde mu mayengo ag'okwagala. Era nga mayengo gaffe oba chano yaffe tekyuka. Buli w'oteeka essira ku mpulira ekukyusa okubeera nga ofuna obulungi oba ofuna empulira ennungi mu ndaayo, ffe tukuwambaatira. Era kiba kitegeeze nti oba otandise okubeera nga okyusa echano yo okuva mu chano eya wansi ofune echano eya waggulu, eyo jjojjo tusangiramu. Mpola mpola ogenda osemberera chano yaffe ey'amayengo ag'okwagala. Era buli w'osemberera otandika okubeera nga owuliriza enkwaso zaffe mu ngeri enjerufu ng'otuwuliriza. Owuliriza okwagala kwaffe mu ngeri ey'obwannaggwano. Ate ekisinga mu bikola mu byonna otandika okubeera nga ofuna empulira gy'oyagala okubeera nga otuukiriza mu bulamu bwo, n'otegeera nti oli w'amaanyi, otuukiridde era osaanidde. You are powerful, perfect and worthy. Omwagalwa, buli ku makya, buli w'okwata kakaawako n'owuliriza empooma y'akakaawa ako ng'okanywa, omwagalwa, obeera bumu wamu n'amayengo gaffe ag'okwagala. Era mu ngeri ennyangu kye kikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu mayengo ago agakuyamba okusobola okubeera nga otambuza obulamu bwo mu ngeri ennungi. Buli we weeraliikirira okubeera nga otuuka kikeerezi ku mulimu, omwagalwa, kiba kitegeeza nti obeera tobeera bumu wamu naffe. Oba okitegera?
Era kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga tolungamizibwa kubeera nga oyita mu traffic jam. Oba kitegera omuntu yenna wa kumwenyeza oba n'ofuna empulira ennungi kibeera kitegeeza nti empulira eyo ezimba mu mutima gwo. Omutima gwo ne gubeera nga gubeera bumu wamu n'abantu abalungi. Mu buli kadde ne kikuyamba okusobola okubeera nga osika emikwano n'enkolagana y'abantu abalungi abali bumu wamu n'amayengo agakutuddemu. Oba kitegera omuntu yenna wakatugambe nti abadde avuga ku kkubo najja n'azibikira oluguudo lwammwe kitegera n'ofuna obusungu obw'amangu n'omuddamu mu ngeri ey'obukaawu. Oba kitegera kiba kitegeeza nti oba ovudde mu kyano yaffe ey'okwagala obeera okkiriza n'oyingira mu kyano y'amayengo ag'omuntu oyo ateeyisizza bulungi ku sseŋŋendo na ttimba mukadde ako. Era kiba kitegeeza nti amayengo bwe gabeera gakyusibwa ensi eyawabweru naye nga ye gwalina okubeera ng'egwalina ekisumuzo okubeera nga okkiriza amayengo ago okubeera nga gakuteekebwako mu ndaayo oba okubeera bw'omu wamu naago amayengo ago nga tukozesa enkola y'emu gye tukugambye buli w'otandika okubeera nga weeraliikirira okubeera nga otuuka kikeerezi ku mulimu. Oba kitegera kiba kitegeeza nti ogenda kutandika okubeera nga ofuna empulira etakuwuliza bulungi. Naye tuyagala tukujjukize nti obutonzi oba lubaale gye muyita universe mu Lunyanyimbe ebeera mabegawo. Nga newankubadde wandibanga okeereye naye gwe mundaayo manya nti buli kintu kyonna kiri bulungi. Ky'oba olina okubeera nga okola kakkana omanye nti buli kintu kyonna kijja kgenda bulungi mu ngeri gy'okyetaaga kubanga ebintu ebimu wandibanga tobiyinaako kisumuluzo kya kubifuga. Oba okitegera ng'oli mu biro ebyo ssa ekikkowe buwulira bulungi. Buli w'onaawulira obulungi obeera ogenda kubeera nga ofuna engeri gy'ogenda okubeera ng'oyitamu mu traffic jam oyo. Oyinza okufuna n'ekirowoozo okubeera nga okwata ekkubo eddala. Mu kufuna ekirowoozo ekyo kubanga okkaanyizza wamu n'amayengo gaffe ne kyano yaffe ne tukuweereza sigina ekulaga okwate ekkubo eddala weesanga ng'otuuse mu budde. Oba kitegera omudereeva yenna we mubeera nga muvuga najja n'abazibikira katugambe nti abadde ayina gy'ava n'ayingira mu kkubo emmotoka oba n'efiira awo oba n'abeera ng'asaliddwako emabega n'emmaaso. Mukadde ako mu kifo ky'okubeera nga onyiiga wamu n'oyo gezaako okulaba nga oteeka essira eri katugambe akayimba akali mu mmotoka yo oba wuliriza akatabo akali okusomebwa akakuyamba okusobola okubeera nga wejja mu mbeera yonna enaakusuukunda amayengo g'ekizikiza mu ndaayo. Kitegera mu ngeri eno kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga toli bumu wamu n'omuntu oyo abakoze ekintu ekyo. Kitegera okumala ebbanga ddene ogenda kubeera nga tomuwa kadde kubeera nga oyita mu mayengo ge gamu naye. Kiba kitegeeza nti oba okomyewo eri cyane ey'amayengo g'okwagala. Era kiba kitegeeza nti n'olunaku lwo lugenda kubeera nga lutambula bukwakku. Kino tukyogedde emirundi mingi abaagalwa. Oyina okulondawo mpulira ki gy'olina okubeera ng'owuliriza.
Ffe abaagalwa twalonde yaffe era nga kwagala kwokka. Era nga nammwe we mukikola abaagalwa kiba kitegeeza nti obeera weewambaatira, obeera weebuzaabuza okubeera nga wejjamu empulira zonna n'ebirowoozo byonna by'otawulira n'okkakkanira mu kuwambaatira kw'okwagala kwa lubaale wammwe atudde mu kitangaala oba kye muyita universe kye weetaaga era ky'oyaayaanira okubeera ng'otuukiriza mu bulamu bwo. Abaagalwa, ensi yammwe eri kuyita mu bulumi obweyongera okubeera nga bukulaakulana. Naye ggwe toweetaaga kubeera ng'obubeeramu. Osobola okusalawo okubeera wamu n'amayengo aga channel yaffe etudde mu ggulu. N'osalawo okubeera nga ofuna empulira eyo ennungi gye weetaaga era gy'oyaayaanira mu ndaayo. Weetuli wano ku lwaggwe kati na buli kiseera. Era nga tusaba oteeke essira eri omutima gw'omulungi, oteeke essira eri ekitangaala ky'ekirungi, era oteeke essira eri eddemeeza obeera ekkubo eri ebyo by'oyaayanira okubeera ng'otuukiriza. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjaabo, mbw amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.